mpulira ebintu bingi ebya waliwo yamutaddewo gavumenti, but let me give you the background of this. I'm a law student ku Islamic University in Uganda. Nina lecturer wange ba Mr. Chitaka. In fact, akola miwala ke. Mu second year, first semester, yatusomesa course unity ya administrative law. Kati natuwa course work. Ekibuuzo nga it's a problem question. Naye nga kiri ku KCCA rules za buli omu. Mulina okugenda n'okisomeeka n'okwata amateeka nodda nga mukola tolina kyojja nakyo. Kati ekyo kyali kiwaliriza buli omu okusoma etteeka throughout erya KCCA. I mean zero nasooka okulaba nti bino ebintu tibikwatagana ku lwange nga nze ngamba ebintu bino really tibikwatagana. Bwe namala coursework nendaba nenze nafuna out of 20. Because if you get 18 out of 20 coursework, ngate view your conclusion ye badde eraga ekyo kiba kitegeeza you have a point. Nawulidde bagamba president yagambye Mulindwa ngenda muyita jjeyo omusango, which he didn't say. Yagambye respect the court process. Mukunyonyola kwe konna okwafuta yenna yabagambye nti nange bampaabira ye bwe bampaabira ngenda mu kooti neneewozaako sigiragira. All the executive powers are vested in the person of the president. Who vests those powers in the person of the president? Obuyinza obwo president yabujjawo ani abumuwa? Bantu. Kiba kitegeeza nti aga obuyinza bwe bamuwa abantu baba bamuwadde obuyinza obasalirawo. Tutegeeraga kati ennyinga ey'okutaano akawayirako okunawe egamba nti ekibuga Kampala kijja kufugibwanga gavumenti eya wakati. Kiba kitegeeza nti akawayiro nambemu obuyinza bonna bw'abantu. All power belongs to the people, and that power which belongs to the people are vested in the person of the president. Kubuli wonna government ye webanga yeyina omukono ogwenkomeredde. Petition ya Honorable Nabi yalimu abantu be abamulwanyisa. Kyenjagala mumanye nti petition yeno yaliyo ngeri manya malala mukusooka last year ndoza fena twakiwulirako ngera abaali bawolereza aba omuwabi yali yeyambisiza baloya begatira mu kibiina ky'abaloya abakatuliki. Loyo yo yali akola mu ofisi y'owekitiibwa Lukwago, and it is most likely nti owekitiibwa Lukwago yakiri behind kuba mu kiseera ekyo baali balina obutakkaanya obw'amaanyi ne Honorable Nabiira, and this is on record. Kati time came fenna ababadde balaba campaigns, we could see nti Honorable Nabiira yali anyigirizibwa